السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما اللهم آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متنا مرونج تغتنا الله سبحانه وتعالى غيرتو مwebaza olw'obulamu bwakyatuwadde. Allah olubeerera tumusabe edduwa eno kubanga nkulu. Allah tumusaba obulamu buno bwatuwadde atuwa amaanyi n'obusobozi okukoleramu ebyo byayagala. Era Allah tumusaba bwe tuba tukoze ebyo byatayagala era byatasiima, Allah tumusaba n'obwetoowaze olw'okuba tuli bantu, Allah tumusaba tusonyiwe. Zizako okusalira nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wasallama, nenkubiriza omwoyo gwange n'ejammwe okubanga tya Allah subhanahu wa ta'ala. Olunaku lwa leero tugenda kulaba kye tuyita mubtilaatu as-salah, ebitta esswala. Oluvannyuma lw'okuba nti tuzze tutambula n'esswala yaffe, empagi, obulombolombo, ebikolebwa mu swala nga bwe tuzze tutambula, olwaleero tugenda kulaba ebyo bye tubadde tuzze tulaba biki ebibitta. Esswala efana biki? Omuntu bw'aba ebintu ebyo abikoledde mu swala, esswala ye eramulwetya nga bwe tugenda okulaba mu maaso. Era njagala tukimanye byonna bye tugenda okulaba wano wammanga insha Allah, omuntu singa aba abikoledde mu swala, esswala ye eba efudde. Kitegeeza ayina embeera zino bbiri wammanga: esswala kugiddamu oba kutereeza ekyo ekireetedde esswala y'okufa nga tannava mu swala, nga bwe tugenda okulaba. Ekisookera ddala mu bimu ku bitta esswala batugambye walladhi yubtilu ssalata, n'ebitta esswala 11 shay'an, biri ebintu 16. Tugenda kubibala ffenna ebintu ebitta esswala oli bw'aba abikoze esswala ye efa, biri ebintu 16. Biri ebintu 11, 11 shay'an, ebintu 11. Ekisookera ddala alkalaamu al-amd, ebigambo ebigenderere. Olina ayogera ekigambo ng'akigenderedde ng'ali mu swala. Ekigambo ekyo ekigenderere kitta esswala y'omuntu. Oli ng'ali mu swala n'avamu ekigambo nga tetunnatunuulira buwanvu bwa kigambo oba ekigambo ky'aba ayogedde, kasita avaamu ekigambo esswala eba emaze okukola ki? Okufa. Bw'eba mpagi, eyo empagi eba emaze okukola ki? Okufa. Bw'atatereza mpagi eyo, esswala yonna ebalibwa nga nki? Nga nfu. Ku mulembe gwa nabbi waffe Muhammadi
sallallahu alayhi wasallama Allah subhanahu wa ta'ala nga tannassa aya egamba hafidhu ala salati wa salati alwusta wa qumu lillahi qanitin. Aya eyo nga tennakka basahaba babeeranga mu ssala ng'oli asobola okwogerera mu ssala, era esswala ye neetafa n'agenda mu maaso ng'akola ki, ng'asaala. Ne sahaba gwe baali bayita Muawiya bun Hakam radiyallahu anhu atunyumiza Allah nga tannassa aya eyo hafidhu ala salati wa salati alwusta wa qumu lillahi qanitin. Aya eyo nga tennakka tugambye basahaba baali bakola ki, boogerera mu ssala. Naye aya eyo emala okukka, nabbi n'aginyumiza basahaba n'agitegeeza basahaba nti okuva kati tetuddamu kwogerera mu ssala. Basahaba baliwo ne bakitegeera, naye sahaba ono atunyumiza emboozi eno hadithi Sufyani Muawiya bun Hakam atunyumiza n'agamba nti ebigambo ebyo ebyakkira teyaliiwo nabbi we yabigambira baani, basahaba. N'atugamba bainama ana usalli maa rasulullahi sallallahu alayhi wasallama, yayingira omuzikiti nga tannamanya nti baganye okukola ki, okuddamu okwogerera mu ssala. N'ayimirira n'asaalira emabega ga nabbi ng'akyali ku mbeera ki, enkadde, nti omuntu mu ssala asobola okukola ki, okwogera. Ne wabaawo omu ku basahaba eyayasimula, amala okwasimula n'amugamba atya, yarhamuka Allah, Allah akole ki, akusaasire. Basahaba ne batandika okuba ku bisambi byabwe nga baagala mumutegeeza tokola ki, teyogera. Ekyo nabbi yakoze eki, yekituganye, n'akola ekinene, n'addamu n'abagamba yemmwe abantu n'olira amaaso mubadde ki? Basahaba ne bongera kunyiiga, omusajja tumusirisa kugamba yarhamuka Allah, ate kati atugamba lwaki mukola ki, muntunuulira. Ne bagenda mu maaso nga bakuba ku bisambi byabwe paka we baatandika omusongera ku mumwa n'engalo zaabwe tukola ki, sirika. Era naddamu n'abagamba bano bannemeddeko, bakunfiirako. Paka lwe yakola ki, lwe yasirika, esswala n'egenda mu maaso paka esswala lwe yakola ki, lwe yaggwa. Emala okuggwa, nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wasallama mu bimu ku byenjawulo Katonda bye yamuwa yali ategeera ebiri emabega we nga bw'ategeera ebiri mu maaso. Yensonga lwaki mu hadisi ezimu ojja zisanga nga nabbi wabaawo ekibeerawo nga kiri mabega we nga takoze eki, nga tatunuddeeyo, naye n'ategeera butegeezi omuntu yennyini akoze eki, akikoze. Embeera eno we yamala okubeerawo, nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wasallama n'ayita sahaba eyali ayogeredde mu ssala. Nabbi n'amugamba munnange byakoze eki, byakyuseemu. Mu ssala tetukyakola ki, tetukyayogereramu. Naye sahaba ayina ebigambo bye yayogera ku nabbi, yagamba wallahi ma darabani. Simanyi oba wano mulimu abasomesa, kati fe abasomesa oyinza okuwa abaana waaka oba ng'olina ekyoyagala bakole ne wabaawo atakola ki, atakikola. Bw'oba olina akasunguyira ng'obawa. Kati ne sahaba yakola ky'atalina kukola, ng'oli kyasuubira nti nabbi agenda mumuyombesa nti lwaki wayogeredde mu ssala. Ne sahaba agambye nabbi teyamuboggolera, teyamukanga, yadde omugunjula, wabula yayigiriza muyigirize nti mu ssala tetukyakola ki, tetukyayogereramu. Ekyo nno tujjamu ki, nti tuleme kusunga muntu atamanyi gwe ekyo kyokola ki, kyomanyi. Kuba kaseera buseera nti naye waliko akaseera nga tukola ki,
nga tokimanyi naye Allah nakusobozesa n'okola ki n'okimanya. Kati leka kusekerera ono atakimanyi olw'akaseera obuseera naye asobola okukeera ku makya nga akimanyi nga nayo Allah yakola ki bwe yakikutegeeza. Tugambye ekisooka alkalaamu alamd, omuntu kasita ayogera ebigambo ebigenderere. Ekigambo ng'oli tatomedde kitomere n'akigenderera n'akyogera, ekigambo ekyo mu bumpi bwakyo ne makulu gaakyo bwe kiba nga tekiyingira mu bigambo by'esswala, esswala ekola ki? Efa. Oli ayinza okugamba bwe njogera ekigambo ky'Oluganda zoja tekitte ki? Esswala. Bwe kiba eky'Oluwarabu tekitta ki? Tekitta sswala. Ebbanga lye kimala ng'ekigambo ekyo tekiri mu bigambo ebyogerera mu sswala, esswala eba ekoze eki? Eba efudde. Si ki okuleetera ebigambo we bitalina kukola ki? Gendera. Kati oyinza kubeera mu kiyamu wetuyimirira n'ogamba Allahu akbar n'otandika attahiyatu lillahi wassalawaatu, bigambo byamuki? Bya mu sswala, naye obisomedde we bitalina kukola ki? Kusomebwa. Oba tuli wamu bannange? Tugambye alkalaamu alamdi, ebigambo omuntu byagenderedde oli kasita abyogerera mu sswala, esswala ekola ki? Eba efudde. Ate ebigambo ebitono, ebigambo ebitono byo biramulwa bitya? Kitera okubeera ku bantu, oli ayinza okuba takbiira ye Allahu akbar ng'ali mu sswala, imaamu n'awanvuya kiyamu, sajja wattu oba mukazi wattu n'atandika okukola ki? Okulowooza, kuba obwongo tetusobola kukola ki? Bufuga, agenda okwesanga agagamye oba ayina emboozi gy'alowoozezaako n'agifumitirizaako n'agamba esswala efudde. Si kya muswala, naye kigambo si kigambo. Kigambo kigambo, yadde eddoboozi terikoze eri, kuba kirina amakulu ge kisobola okukola ki? Otegeeza. Ate oyo katusooke tumuteekaawo. Omulala ali mu sswala n'alowooza naga ekyo nakyo ki? Kigambo. Naye kiki? Kimpi. Kiyinza okuba kirina ennyukuta mmeka? Ennyukuta mmeka? 2. Kati omuntu avuddemu ekigambo oba ebigambo nga bitono, ng'ebigambo ebyo tebimuvuddeemu mu mbeera ya bugenderevu, wabula yeesanze akoze eki? Akyogedde, ng'ate tamanyi nti ebigambo bitta esswala, esswala ye tekoze eki? Tefudde. Omuntu oyo tumutegedde? Oli abadde mu sswala n'alowooza agenda okwesanga avuddemu ekigambo. Ekigambo nga kitono, nga kimuvuddemu mu butali buki? Bugenderevu. Ate omuntu oyo nga tamanyi kulamula kwa bigambo nti ebigambo bitte ki? Bitte esswala. Omuntu oyo esswala ye eba tekoze eki? Tefudde. Oba omuntu era asobola okuvaamu ekigambo nga kigambo ddala, naye nga kimusimattuse busimattusi, neyekanga bwekanzi ng'akoze eki? Ng'akyogedde naga nedda. Abantu mu sswala muno abantu akolera future mu sswala namba neggwayo n'alowooza n'okufa, n'agamba ngenda kukola kino. Ndowooza we nawereza emyaka 8 nga nkola ki? Nga nfudde.
nga emboozi yonna gifunidde muki mu swala. Kati mikisa mitono nnyo okuba nti omuntu asobola oyo okuvaamu ekigambo ng'agenderedde, olw'okuba nti obwongo buno bukoze eki bugenze, omuntu oyo asobola okuvaamu ekigambo nga si kyaki si kigenderere. Ekigambo ekyo bwe kiba nga kitono tekitta swala. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama yatugamba mu hadithi, rufi'a an ummati, Allah yatusitulako omusango gwa bino wammanga ebintu bisatu. Ekisooka al khata, omuntu ekintu kyakoze mu butanwa oba mu butali buki bugenderevu nga tagenderedde, wannisiyani n'okwerabira, wamastukrihu alaihi, n'omuntu ekintu kyakakibwa obukake bwakole ki akikole. Ebyo ebintu ebisatu Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama atugambye Allah yatusitulako, tatuwandiikako musango guyitiddemu ebyo ebimeka ebisatu. Tugambye ekisooka alkalaamu alamdi, ebigambo ebiki ebigenderere. Ekyo kimeka kimu. Ekyokubiri mu bitta esswala alamalu alkathir, ebikolwa ebingi mu swala. Ebikolwa ebingi muki mu swala. Ebikolwa byebiriwa twagezaako olulyo biraba. Omuntu n'atambuza omuki omubiri gwe, bwe guba mukono ne gwetakula, omukono ne gujjayo essimu, omukono ne gujjayo akatambaala, omukono ne gwesimula mu feesi, omukono ne gwewuuba, oli ayinza okugiramuko bw'ati agolole omuki omukono. Ebyo byonna kasita bifuuka ebingi bitta ki eswala. Ate bwe kiyingiramu omuntu okutambuza omubiri gwe, waliwo abantu simanyi wane Uganda ndowooza tetukiyina nnyo, abaali babaddeko mu bantu abeeru oba amawanga agamu tebagatta bigere mu swala. N'obwoba ofa ng'asazeewo obutagatta nawe kigere, ne bw'okisembeza n'omutuukako bw'ati ng'ebigere abigattidde ddala, at least avaawo nga naye tagasse kigere. Kati omuntu bw'atuukamu eyo embeera nadda mu kuzannyisa ekigere, kisobola okugira mu mbeera emmeka ebbiri. Gw'alwana okugatta naye ekigere, noono asikawo obutamugattako kigere. Kasite movements ezo ziyitirira zitta ki zitta eswala. Oli bw'oba osadde naye ng'okimanyi tayagala gatta naye ekigere, tokaka eswala, osaala yo asaala ye. Mu bituukisa eswala temuliimu gatta kigere, n'embituukiza eswala ya jama temuliimu gatta bigere. Bw'aba tayagala gatta kigere mukole ki? Osembeza ogusooka n'asika, n'ogattawo n'asika, n'ogattawo n'asika. Oba okyakaka ki? Kitegeeza otakola ki? Tayagala. Muveeko saala ki eswalayo. Kati ebikolwa kasita biyitirira nga bingi mu swala, eswala ekola ki? Enfa. Ebikolwa ebyo bisobola okutambulira ku biyungo byaffe byonna ebyomuki ebyomubiri. Bisobola okuba nga oli atambuza bigere, atambuza mikono, oba atambuza mubiri. Kati ettalawiya newanvuwa, oli nagira bwati najjamu n'akanuko pa, aba yakajjamu ak'emabega n'agiramuko bwati, ajjamu n'ebyomuki n'ebyawano mu spinal cord, amagumba agali awo. Ebyo bikolwa bingi wadde muki mu swala.
kasita biyitirira esswala ekoze eki efudde kuba twabagamba juzi tuyina empagi enkulu efuga ki esswala ebintu byonna ebitta obutebenkevu bwaki bw'esswala mu sswala tetubikola ki tetubiteekamu era omuntu alina okufuba n'afaayo nnyo ebitta obutebenkevu bw'esswala obutabiyingiza mu ki mu sswala kati batugambye al amalu al kathir ebikorwa ebingi bitta ki bitta esswala singa omuntu kangeze oli ayina essaawa ye ya digito n'agitundako oko bw'ati saawa 1:33 aba yakamala ogitundako agenda otundaku y'omuzikiti saawa 1:35 n'atandika okukola ki ogitereeza oyo esswala asigaza kitegeeza omuntu waweredde obwongo okutereeza ki esswala kitegeeza imaamu amusaaza oba esswala gy'asala akoze eki agivuddeko kati tegerekese omuntu asobola okukola ebikolwa ebingi nga naye abikozesezza kiyingo kitya kimu nga tayingiza mu biyingo bibiri kuba okutereeza esswala ndowooza zibeera nangalo zino n'atereeza n'agenda mu moodi n'atereeza essaawa paka essaawa wetereera n'atundako n'agamba kati zibala kyekimu n'essaawa y'omugi y'omuzikiti ebyo bikolwa ebingi bitta ki esswala ekyo kyakumeka kyakubiri ekyokusatu mu bitta esswala al hadathu ekizuusi tukimanyi ebizuusi biri ebintu bibiri waliwo kye tuyita al hadathu al akbar ekizuusi ekinene ng'ekyo kyetaaga bwetaazi ki wuzu ng'omuntu okufulumira mu makubo ameka 2 oli n'afuluma amazzi oba n'afuluma obukyafu ekyo bakiyita al hadathu al asghar ekyo kyetaaga bwetaazi kwerongoosa na wuzu n'okola ki n'otereera ne wabeerawo kye tuyita al hadathu al akbar ekizuuso ekiki ekinene ekyo kyetaaga kukola ki kunaaba ng'omuntu okuvaamu ki enkwaso ng'omukyalo okugenda mu mbeera ze ng'ebirala bye twalaba ebitta ki ebyetaagisa omuntu okukola ki okunaaba kati singa omuntu bino ebibiri bimutuukako ng'ali mu sswala esswala eba emaze okukola ki okufa bw'aba mukyala ng'abadde asaala agenda okuwulira kati ayingidde mu mbeera eyaki ey'ennaku ze omusayi gutandise omuvaamu takaka kugamba nti kansoke mmaleyo ki esswala yange ne bw'aba abadde ku tahiyatu ekola ki esembayo kuba nti awulidde nti kati omusayi gutandise okukola ki omuvaamu esswala weekola ki weefiira bw'aba muntu fe abasajja n'avaamu mazzi ga musulo oba n'avaamu bukyafu kasita bumala omuvaamu obukyafu bwonna esswala eba emaze okukola ki okufa nabbi waffe muhammadi sallallahu alaihi wasallama yatugamba la tuqbalu salatu min man ahdatha hatta yatawadda nti omuntu allah takkiriza swala ye kasita atuukibwako ekizuusi kyonna nga tannaba kukola ki kufuna wuzu olubeerera tulina omuntu gwe tujjamu mu bantu asobola okufuna embeera y'ekizuusi tusaba allah atukuuma tutaasa endwadde y'omuntu alina omusulo ogukola ki obulwadde bw'omusulo ogukola ki ogutonya omuntu oyo
bw'abeeramu eyo embeera nga tasobola kuuma mazzi ga musulo mu budde obusobola omumala okusaaliramu, amazzi ago ne bwe gatonya ng'ali mu swala, eswala yakola ki? Asaala, era eswala ye ebeera ki? Ebeera ntuufu, kuba ayina ekimusonyiyisa nga bwe buki? Bwe bulwadde. Naye omuntu atalina taabu yonna kasita awulira obukyafu bwa maaso oba bwa mabega, eswala eba emaze okukola ki? Okufa. Kyekirala obukyafu mbeera hadasi kyesobola okutta eswala y'omuntu, omuntu okuwulira omukka. Lwakuba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama yatugamba ensonga lwaki tulina okusoma nnyo obulaadi bw'okumakya n'obwakawungeezi, azikaali z'okumakya n'ezakawungeezi. Omuntu asobola okubeera mu swala n'awulira nga avuddemu omuki? Omukka, oba n'awulira nga amazzi agamaze okukola ki? Okutonnya. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama yatugamba embeera eyo bw'etuukanga ku muntu akakasize nga mu mbeera mmeka? 2. Kwe kuba nti awulidde eddoboozi oba afunye oluki? Olusu. Kasita ebyo tabiwulira, tawulidde eddoboozi, tawulidde lusu, ekyo kyaba afunye kiba kivudde waki? Wa shaitaani. Shaitaani yeba ekola ki? Yeba emusumbuwa, era agenda mu maaso neki? N'eswalayi. Kati tulabye omuntu kasita afuna ekitta ewuzu, eswala naye eba emaze okukola ki? Eba emaze okufa. Ekyo kyakumeka? Kyakusatu. Singa mbadde ndi mu swala yange nentuuka ne ku tahiyatu nenkola ki? Nenjimala nentoola salaamu yange, assalaamu alaikum wa rahmatullah, mba naakagimala, wuzu neefa, eswala efudde? Tekoze eki? Tefudde. Lwaki? Kubanga mmaze salaamu yaki? Yetteeka. Eno salaamu ey'okubiri yaki? Ya sunna. Kasita mmala salaamu yange esooka assalaamu alaikum wa rahmatullah, ekizuusi ne kintuukako, eswala yange eba ekoze eki? Eba emaze oyita. Kino kiba kizze nga sinnatoola salaamu yaki? Ya sunna. Ekyo kyakumeka? Kyakusatu. Ekyokuna, huduuthu annajasa oba mulaqaatu annajasa, omuntu okutuukibwako enajisi. Kiri kibadde ki? Kuvaamu ki? Najisi. Kati kino okutuukibwako ki? Enajisi kyeki? Kangeze, obadde oyimiridde ku mukeeka nga guli wansi w'obuki? W'obukyafu, nga tewakoze eki? Tewagulabye. Mu kuyimirira kuno ogenda okulaba obukyafu bukola ki? Buyita mu mukeeka, mu lugoye kw'oyimiridde ng'okola ki? Ng'osaala. Obukyafu obwo kasita buvaayo, eswala eba emaze okukola ki? Okufa. Kuba twalaba mu bulombolombo bwaki? Bw'eswala okuyimirira mu kifo ekiki? Ekiyonjo. Kati okutuuka kw'obukyafu buno kuba kusse akalombolombo kaki? K'eswala. Kitegeeza n'eswala ekoze eki? Efudde. Kati katusike ekifaananyi ekyangu. Obuveera bwaffe buno bwe tuteekamu engatto, singa akaveera ako omu ku ffe yagenze emmanju n'ategendereza akaveera ako ne kajjirako obuki? Engatto z'omuntu ne zijjirako obuki? Obukyafu. Obukyafu obwo ne bugenda kaki? Kaveera. Oba oli mu swala ogenda okulaba engatto z'otadde mu kaveera osaabye obuki?
obukyafu bugenze ku lugoye lwo, eswala ekoze eki? Efudde. Ndowooza obukyafu bwenjogerako tubutegedde, kubanga obukyafu bw'amazzi oyinza ogayita amaki? Amazzi. Naye kati buno obukyafu obukwatibwako, ogenda okulaba akaveera k'otaddemu engatto zo kakusaabye obuki? Obukyafu. Eswala ekoze eki? Efudde. Efudde lwaki? Kubanga mu bituusisa eswala omuntu kwe kuba ng'ali mu ngoye nga nki? Nga nnyonjo. Ate akaseera akani engoye zimaze okukola ki? Okuddugala. Tukifunye? Kati oli okutuukibwako kw'obukyafu bwe buba nga butonye kuva waggulu, oli ne bumutonnyako ng'ali muki? Mu swala, agenda okukizuula obukyafu bwe bukoze eki? Bwe bumutonyeeko, era eswala ekoze eki? Efudde. Bukyafu ki obusobola okusonyiyibwa ku muntu? Obukyafu omuntu bw'ategedde ng'eswala emaze okukola ki? Okuggwa, ate ng'obukyafu obwo akakasa nti yabufunye eswala emaze kukola ki? Kuggwa. Naye singa era akizuula nti obukyafu obwo yabufunye ng'akyali muki? Mu swala, eswala eba emaze okukola ki? Okufa. Kuba asadde ng'obulombolombo obutuusisa eswala si buki? Si bujjuvu, ak'okuba nti engoye si nki? Si nnyonjo. Tukifunye? Ako kakumeka? Kakuna. Omuntu okutuukibwako obuki? Obukyafu. Akokutaano inkishaafu al-awra, okubikkuka kw'obwereere bw'omuki? Bw'omusaazi. Oli singa abadde asaala obwereere bwe ne bubikkuka, eswala ekoze eki? Efudde. Obwereere tubutegeera ku musajja okuva ku kundi paka ku maki? Ku maviivi. Kasita ekifo ekyo wabaawo ekibikkuka, oli n'atakibikka, eswala ekoze eki? Kitegeeza ekigendererwa mu kubikka obwereere mu swala kwe kuba nti omuntu afaayo wakati w'ekkundi n'amaki? N'amaviivi. Singa omusiraamu ayambala dameji ye, nga naye dameji eri eno ku maki? Ku ntumbwe, eswala ye ntuufu? Eswala ye nki? Ntuufu. Kuba dameji weeri si buki? Si bwereere. Amma singa oli aba alina dameji kuki? Ku kisambi. Kati ate dameji z'ennaku zino tekibeera kituli kiryawo, nti kituli, wabula esobola okubeera dameji nga waliwo wuuzi zezikola ki? Zeziyitawo, nga naye omuntu oyo ekisambi kye kasita kigira bw'ati, wuuzi ezo obwereere bukola ki? Bulabika. Eyo jjiini tekola ki? Tesaala kubeera g'obuki? Kubeera g'obuki? Obwereere. Tukifunye? Dameji nga ewuuzi ezo ziraga obwereere bw'omuntu, oli bw'agisaaliramu eswala tekoze eki? Tetuuse, kubanga tebisse buki? Bwereere. Ku mukyala twagamba biki byaleka? Ebibatu neki? Ne feesi. Ebisigadde kasita asaala nga biri bweru, nti ogamba nti eswala yenfu, naye Allahu ya'lamu. Ku bakyala biralamu, ku bakyala biralamu. Omukyala kino ekibatu neki? Ne feesi eno bye biina okubeera ebweru singa takoze eki? Tasaze okubibikka. Bye biina okubeera ki? Kati ayambadde sunna yaki? Ya baaya ya shariya,
ate ye swala efiiridde ddala. Kale omuntu alese amagulu nga gatandikira ku kisinziiro, kale ekyoyo kiralamu. Naye omukyala ng'olugoye lwe luli waggulu wa buki, wa bukongovule, oyo eswala yeekoleza eki, efudde. Kati inkishaafu al-awra, okubikkuka kw'obuki, kw'obwereere, nakyo kitta eswala. Singa omuntu abadde mu swala n'agenda ku sujuudu, agenda okuwulira essaati ekoze eki, esituse, n'atagisika kubikka buki, bwereere, n'oyo eswala yeekoze eki, efudde. Tumufunye? Oli agenze ku sujuudu n'awulira empewo n'agamba omugongo gukoze eki, gwebikkudde. Bwe mba njogera omugongo oguli mu sipeesi y'ekkundi, kati oli avuga olugalo lwe ng'alutwala ku kundi bw'ati, wano wansi w'obutuuliro we butandikira, agenda okuwulira buli bweru, n'atasika lugoye kububikka, eswala ekoze eki, efudde. Kati ekifaananyi ekyamu, singa omuntu akuba bokisa ekikalu, n'akuba bokisa ekikalu, nga bw'agenda ku sujuudu bokisa erabika, swala etuuse oba efudde? Efudde, etuuse, ekoze eki, etuuse. Kubanga yadde kale atulaze ebyomunda bye tutalina kukola kikuba ezo ngoye za muki, za munda, kitta ekitiibwa kyaki, kyeswala omuntu okutulaga empale ey'omuki, ey'omunda. Naye olw'okuba nti yafunye omukisa, vesiti eno neyingira muki, mu mpale ey'omunda, n'ebikka awali obwereere ne butalabika, eswala yeekoze eki, eyiseewo, yadde ng'ekifaananyi si kya buki, si kya buvunaanyizibwa omuntu okuba nga kyalimu ng'ali muki, mu swala. Ekyo kyakumeka? Kyakumeka? Kyakutaano. Okubikkuka kw'obuki, kw'obwereere. Ekyomukaaga, taghyiru nniya, enniya y'omusaaze kasita ekyuka ng'ali mu swala, eswala ekoze eki, efudde. Enniya ekyuka etya? Oli abadde ali mu swala, kyali kintuuseeko. Oli mu swala ne bakkubira essimu ng'obadde wakakuba takbiira esooka, omutima ne gugamba lwaki togikwata n'okomawo muki, mu swala. Kasita ekyo kitebenkera mu mutima gwo tikanve mu swala ngende nkwata essimu, n'osigala mu swala, eswala efudde. Oba tukifunye bannange? Kuba enniya ekoze eki, kamalo kirongosaamu. Mbadde mu swala n'akakuba takbiratul ihraami yange nti Allahu akbar, ne mpulira essimu yange ng'ekola ki, ng'evuga. Omutima ne guŋŋamba va mu swala ogende okwata essimu okomewo otandike ki, bute swala kuba obadde wakakola ki, wakagitandika. N'okifuna mu nniya yo oba omaze okuleeta enniya eva muki, mu swala. Kasita owaliriza n'ogamba ndaba sivuddeemu, naye ng'omutima wakoze eki, wavuddemu, eswala eba tekyalina maki, makulu. Oba kivuddeyo? Naam. Wa alaikum salaam. Ogenda mu maaso, ogenda mu maaso.
okuba twagambye wakajja obuuza Allahu akbar toleeta fujjo sira oli bamukubidde essimu nakkirira wansi nakola ki nagijjako oba naginyigaka myuti ereme kukola ki kuwoggana kuleeta wasiwasi eswala yetekoze eki omuntu lwagenda okuyingira mu kyokubiri kye twalabye emirimu emingi oli kwe kukkirira n'ayasa n'ajjamu ne paasiwandi n'alaba n'amukubidde n'agenda n'ateeka mu kanyonyi. Mubirabye mulabye emirimu egiyitiridde akkiridde n'ayasa essimu n'asika n'ajjamu ki paasiwadi n'alaba akoze eki amukubidde endoza aba alaba amukubidde alaba oba amuddamu oba anamuddamu edda n'amala n'asika waggulu n'ateeka mukaki mu kanyonyi baleme kukola ki mukubira. Egyo gifuuse emirimu miki mingi gitta ki gitta eswala naye okuzikiza obuzikisa essimu erema okuleeta ki wasiwasi ekyo kiki kirala. Allahu akbar la alhamdulillah twakyogerako naye kale katukimuddiremu. Okwasimulira mu swala si kyateeka okuddamu ki alhamdulillah. Alhamdulillah eyo bw'ogiddamu alfatiha gy'oba osomye oba olina okukola ki ogiddamu singa oyasimulidde mu kaseera ng'osoma ki alfatiha obadde wakatuuka ku ihdina sirata almustaqim n'oyasimula n'ogamba alhamdulillah eswala yetekoze eki tefudde naye ya alfatiha ekoze eki efudde. Olina okuddayo buto n'osoma ki n'osoma alfatiha naye singa kikusanga nga alfatiha wabadde wakoze eki wagimaze n'ogamba alhamdulillah owuyise oba n'ogamba kamaleyo alfatiha yange ndeeta alhamdulillah yokukola ki yokwasimula naawe okoze eki oyise. Katugende ku kyomunaana tubadde ku kyakumeka kyamukaaga okukyuka kwaki kwenniya. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama yatugamba innama al a'malu binniyat. Enniya y'omuntu kasita ekyukira mu swala eswala ekoze eki efudde. Singa omuntu oli musaazi wa duha duha ina iraka 2 paka kulaka meka 12 18 paka oli ng'asaala duha eyeraka ennyenya nga takutuddeemu aba asaala duhuriye najjukira nti atera okusaala duha n'akyusa enniya ya duhuri n'agiteeka kuki ku duha oba aliwa oba asaala duha ye oyo aba alamuddwa ati eswala ye ekoze eki efudde kuba ate n'enniya kwagitadde agitadde ku nniya yaki ya sunna okukyuka kw'enniya. Kale katufune ekifaananyi ekirala subuhi ng'eyo yalaka mmeka 2 qabiliyatu subuhi yalaka mmeka 2 oli abadde asaala subuhi n'akyusa enniya n'agamba madde sinnasaala ki qabiliya yaki ya subuhi kati zino 2 kazikole ki kazifuuka eza sunna awo enniya eyo kukyuka kwayo kissa eswala gyokola ki gyosaala. Lindako genda kutabula omuntu abadde asaala ng'ayina ebbanja ly'eswala ya duhuri n'asanga abasaala eswala yaki
ya asri nayingira nabo nenniya yaki ya dhuhuri agenda kizuula buno budde bwaki bwaswiri akola atya agende mu maaso nenniya ki nenniya ye aleme kukyusa nniya ye kugiteeka kuki kwasiri kuba oredde asiri ne dhuhuri ensaala ye ekola ki yefaanana ate gwe olina ebbanja lyaki lya dhuhuri ate swala tuzisaalira muki mu oda tukifunye genda nabo mu maaso nenniya ye yaki eya dhuhuri yadde nga bo basaala ki basaala asiri ekyo kibadde kyakumeka kyamukaaga ekyomunaana ekyomusanvu istidbar alqibla kuki opposite yakyo basanze nga basaala asiri ng'okitegeera bulungi kati basaala asiri nga naye gwe olina ebbanja lyaki lya dhuhuri okubagira ekifaananyi bulungi ekya muganda waffe nina ebbanja lyange eryaki erya dhuhuri nenzijja ku muzikiti nga bagenda kusaala ki asiri nsaale nabo asiri oba nsaale nabo asiri male nsaale dhuhuri yange nkole ntya kirala bwe kityo bwe kiri n'atandika nabo asiri nga naye alina ebbanja lya dhuhuri awo eswala egenze kufa bw'oyingira nabo n'enniya yaki yasiri saala nabo ki asiri tugenda kifuna nyingidde basanze basaala ki asiri nange nenyingira nga ndi wakusaala ki asiri nga naye nina ebbanja lyaki lya dhuhuri enniya yange ngikyuse ngiteeke ku asiri oba ngende mu maaso nabo n'enniya yaki yasiri tamamu genda nabo n'enniya yaki yasiri omale asiriyo ng'omale osaale ki dhuhuri yadde nga mu mazhabu ga imamu shafii osaala asiriyo nabo n'omala n'osaala dhuhuri n'oddamu n'osaala asiri mukifunye funa obulungi bwaki bwa jama gyofunye jama yaki yasiri naye nga okimanyi kati esswala oyineezi tibona amala era asiri eno gyosadde nabo ogenda kuddamu osaale ki dhuhuri oddemu osaale neki nasiri kubanga esswala ziri mmeka ziri 5 allah yazitulalikako ng'ayina oda gyakoze eki gyaziwadde dhuhuri yesooka asiri neddako maghribi neddako isha neddako subuhi nekola ki nesembayo adde nga abamu tumanyi nti subuhi yakola ki yesooka tugambye tuvudde bulungi shekhe omuntu okuba ekibula ekyennyume oli abadde asaala ekibula nakola ki nakikuba ekyennyume eswala naye emaze okukola ki okufa singa osanga omuntu nga gyatunudde si mu kibula omuntu oyo omukyusa n'omuteeka mu kibula olwekyantuukako kankibagambe lwakulumirirwa tusaba allah tulongosiza abaana baffe twagenda awantu mu mbeera twali tuyitibbwa ku bugenyi nga twagala kusaala ne tubuuza abaana batundawa nga mukola ki nga musaala
abaana ne balajja na mami, maama baseeka baagala kola ki, baagala kusaala, batunulawa nga bakola ki, nga basaala. Hajjati akagoba n'akamalamu n'agamba mulinde Haaji yamanyi gye batunna nga bakola ki, nga basaala. Nabalowolereza nniya nnungi ne ŋŋamba balabika bapya mu kifo yadde ng'ate tebaali bapya. Abaana tebamanyi gye batunna nga bakola ki, ne maama tamanyi gye batunna nga bakola ki. Era amasemo gatweyimirira ne tujjayo kibula direction ne tumanyi gye batunna nga bakola ki. Tusaba Allah tusaasire bw'aba tuwadde ezzadde tusobole oddisomesa eddiini. Tugambye omuntu okuba ekibula ekyennyume. Kabasooke bazinde. Tubadde tugamba omuntu okuba ekibula ekyennyume. Bwe tugamba okuba ekibula ekyennyume, kasita ekifuba kyo kino ekitunudde mu kibula, kasita kiva mu kibula, esswala ekoze eki? Efudde. Okuva mu kibula oli kasita kivaamu yeeyagalidde oba teyeeyagalidde, nakyo kitta ki? Kitta esswala. Yeeyagalidde teyeeyagalidde n'ava mu kibula, ekifuba kye nga tekitunudde mu kibula, esswala ekoze eki? Efudde. Kuba mbulombolombo bw'esswala istiqbaalu alqibula, okutunda mu kibula. Akabadde kakumeka? Ka 7. Ak'omunaana al aklu, akamere. Oli kasita aliira mu swala, esswala ekoze eki? Efudde. Okuliira mu swala kwe kutya? Oli ne bamuleetera essowaani n'alya, okwo okulya weekuli. Kulya kyokulala kuba ekyo ndaba kiyinza okuba kiri wala. Ekyo tugenda kijjako. Abaana abato simanyi oba mmwe mwali mubaddeko bisulu. Omwana omuto kale ye mwana muto, embeera esobola okujja nga babaagala ku muzikiti, naye bambi agenda okuyingira omuzikiti ng'abadde ataddeyo entongi ye, agenda okukuba takbiira ng'alina entongi mu kwama. Kuba entongi tebeera mmere ki? Ntono. Ebeera mmere nnyingi omuntu gy'aba alina okusooka okugaaya nga tannabakola ki? Kati omuntu bw'ayingira mu swala n'emmere eyeetaaga okusooka okugaaya emiribwe n'agigaayiza mu swala, esswala ekoze eki? Efudde. Ate bw'agimira omulundi gumu, ekyo kiyitibwa kulya mu Luganda. Mzee, ekiyitibwa kulya? Oli n'abeera n'emmere mu kamwa n'agimira omulundi gumu nga tagigaayiza. Kuba kumira? Nze ndaba n'okukulya. Kuba okulya kwe kuyita kw'emmere ku lulimi nekkirira mu ki? Mu lubuto. Kuba n'atalina mannya akola ki? Alya. Kati omuntu kasita ayingiza emmere ennyingi ng'ali mu swala, nakyo kitta ki? Kitta esswala. Singa omuntu aba yasigazza emmere mu kamwa, n'agiwulira nti mmere mweri, kyaba alina okusooka okukola, bw'aba asobola ogikuŋŋaanya n'agiteeka mu katambaala kirungi. Bw'aba asobola ogirinda n'abeera nayo paka lwamala esswala nga tannagimira, nakyo kiki? Kirungi. Naye omuntu ogikuŋŋaanya, eyasigadde eno n'agikuŋŋaanya n'olulimi, n'agikuŋŋaanya n'agiteeka ku lulimi, amale akole ki? Amire. Kiyingidde mu kyokumeka? Mu kyokubiri.
kitegeeza olulimi aluwadde emirimu emiki emingi, naye bweba mmere entonotono yasigadde mumannyo oba nga busimusimu obwo obutono, oli agenda okukawulira n'akamira, ekyo tekitta swala. Emmere oli kasitaaliira mu swala, eswala ekyo kitta eswala, nabwe kityo n'okukola ki, n'okunywa. Oli bwanywera mu swala n'ekyo kitta eswala. Ebirala mulimu kye tuyita alqahqaha, kika mu bika by'okuseka. Oli n'aseka n'akuba n'akalajja, ekyo nakyo kitta ki, oli n'asekera ddala n'avaamu enseko. Enseko zitta ki, naye ono bw'aseka wati eswala efudde. Oli n'avaamu eddoboozi eriraga nti akoze eki, nti oyo asese. Ekyokuba nti oyo tusobola okutegeera nti ekyo kyakola ki, kuseka, ekyo kisse ki, eswala. Naye okusimayiringa obusimayirinzi tekitta ki, tekitta swala. Ekirala nekyewuunyisa, okukaaba kusobola okutta ki, eswala. Kukaaba kyokutta eswala. Oba otuwadde okweraliikirira nti ono ebiboobe byakubidde mu swala, kuba oli kale imaamu ne bw'aba asomye aya ng'ekutteko, ofuna amaziga g'oku mutima, amaziga ne gatandika okukola ki, naye oli okuvaamu eddoboozi eriraga nti akoze eki, nti akaaba, ekyo kitte ki, kitta eswala. Ekisemberayo ddala arridda, omuntu asobola okubeera mu swala n'ava mu busiraamu, n'ava mu busiraamu, aba yakatoola salaamu n'abuddamu. Oli n'ava mu swala, n'ava mu busiraamu ng'ali muki, mu swala, eswala neggwa, obusiraamu n'akola ki, n'abuddamu. Eyo eswala gy'abasadde baki, nfu. Omuntu asobola okuva mu busiraamu olw'ekigambo n'akyogera ng'akigenderedde, ng'ekigambo kiri mu bigambo ebitta obuki, obusiraamu bw'omuntu. Aba amaze okuva mu busiraamu. Obuulira nti enniya n'amalirira kati nja kugenda okuva mu swala nga sikyali musiraamu. Eyo eswala ekoze eki, naye abadde engulu n'agamba naye nakoze kyaki, nadda mu busiraamu, eswala eba yakoze eki, yafudde, aba alina okuddamu n'akola ki, n'agisaala. Omulundi gwaffe oguddako tujja kutandikira awo. Saba Allah omulungi akkirize okusoma kwaffe ate akuteeke ku minzaani y'emirimu gyaffe emirungi. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.